Abayizi ba siniya ey'okuna olwaleero lwe batandise ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Guno gwe mulundi ogusoose okutuuza ebigezo by'emirundi ebiri ku mutendera ogumu nga kuno kuliko ab'ensoma empya n'enkadde. Nga abayizi 15,559 bye bayizi abakyala bano ng'etundu 54.7 ku buli 100 bye bakyala ate nga mu curriculum empya omuwendo gw'abayizi abawala n'abalenzi kumpi gwenkanankana. Omwogezi w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki UNEB ategeezezza nga bwe babadde tebannafuna kusoomozebwa kwonna. Station zaffe zeewala ennyo zaafunye empapula mu budde so tetufunyeemu kutawaanyizibwa kwonna mu ngeri y'okulaba empapa zituuka mu budde gye ziteekeddwa okubeera. Ono alabudde abakulu b'amasomero ku nsalessale w'okuwaayo obubonero abayizi bwe bazze bafuna mu bizze ebibasomesebwa obugattibwa ku bye banaaba bakoze mu bigezo by'akamalirizo mu nsoma empya. Nti muteekeddwa okuba nga muweereza obubonero bw'abaana obwa continuous assessment ku UNEB ennaku zonna zitezinakuwera 3. Kino kikulu nnyo olw'ensonga nti nga temukikole omuyizi anaatalina scores za continuous assessment UNEB tegenda kubanga emuwa certificate. N'abateeseteese okwenyigira mu kubba ebigezo nabo balabuddwa. Oyo yenna gwe banaakwata ajja kubanga asimbibwa mu mbuga z'amateeka okusinziira ku tteeka lyaffe erya UNEB Act 2021. Era abakulu b'amasomero basabiddwa okuleka abayizi okutuula ebigezo bino wadde tebannaba kumalayo bisale bya ssomero. UNEB n'esuubiza okubayambako okubanja abazadde bano. Singa abaana tebasasudde nga tutuuse okufulumya ebivudde mu bigezo bino ng'ekitongole tuteekawo engeri egenda okubayamba okulaba nga mufuna essente zammwe. Twagala obbasaba tuleke abayizi bano basobole okukola ebigezo byabwe. Omwogezi w'amakomera naye awadde omuwendo gw'abasibe abatudde ebigezo bino okwetoolola amakomera gonna. Nti tulina abaana abatandise ebigezo bya siniya ey'okuna abawerera ddala 19 nga batudde mu centers 2 ey'embalala n'eye apa. Yadde amasomero tulina agasinga mu 10 centers tulina 2. So embalala wagenda watandise batuddeyo bali 11 abali mu apa bali 98. Yayogerera poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke aweze nga bba ab'ebyokwerinda bwe bali obulindaala okulaba ng'ebigezo bino bitambula bulungi. So tulina enkolegana nungi ate n'ekirala tulina n'abantu mu luzungu be twaliise liaisons, abantu abakwatagana ne UNEB direct oba abagatta poliisi ne UNEB. Tubayina buli ku center. Abayizi b'ensoma empya baakumaliriza ebigezo byabwe ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'11 ate ab'ensoma enkadde bamalirize nga 15 omwezi gwe gumu. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.